Kale ku mukutu CRUZ exclusive bwato Spice Diana bwabadde yakatuuka waddeyo tent ezo zolaba bambi wabadde tewali tent omusana gwokya abantu MC wayisiza obubaka n'agamba Spice Diana tetulina tent nga Diana yakatuuka okwennyini MC n'amugamba tetulina Mazi abantu bafa Enyonta. Spice Diana n'akuba essimu ne baleeta amazzi nga bwolaba bwe batekkula amazzi so embeera yonna big up to you Spice Diana. Netwali agadde okufuna ku Spice Diana ono atubulire ebintu bino nga bwabikoze. Uno Spice Diana nga atunyonyera ebintu bwabikoze. Ango ogenda okulaba ku bode ye okugikubeeresa ennyuma. Bagambye ku muzindaalo nga wakatuuka ne bagamba Spice Diana tetulina tent. Emusabadde ku muzindaalo agambye Spice Diana tetulina tent, tetulina mazzi, tetulina kyakulya. Kinsanyusiza okulaba nti tewekanyiza tokoze eki ogambye bugambi okay tugenza okola manager w'ebintu abikolako era tugenza ovayo nga tent etuuse tugenza ovayo nga amazzi gali mu kkubo gajja tugenza ovayo nga ebyokulya biri mu kkubo bijja obadde weeteeseteese ogenze weeteeseteese ng'ogamba waayi banangu ekintu kyonna ekingwako ngenze n'ekyange ekitono kibadde njigalulekera mukadde kati bwetukyuse nange era nkirebe nga ndaba omusana mungi otuli open abantu bate asiyanga baddayi n'emikwano bantu bangi kyalo kyonna kibadde kimwanga ningola abantu badde eri tebalina wakudde era omwami yakyogeddeko ndabye nga badde mutuufu so tuyiyayiya mangu omukyalo gyenabanga afuna tinti mizijja tebe n'ebintu ebirala n'abalala nga bagenda tandikira